Tulina omukyala Villani agamba tya Villani handi bulungi era nga bona fine I'm good bitambula bita Villani sibi ate si birungi just obunkenke bulungi butya bungi butya obunkenke anti onakurencha Omuyimbi Valentine concert awo wenyini we tuli Omuyimbi Valentine concert tukusanze oli ready wesettinga oli mu rehearsal za Semba actually zo zigenzi zikyali rehearsal zitambudde zitya initially zibadde mbi first of all kama ya blessing ane n'abaana abakola obulungi babackup abakuba ebivuga like bona to coordinating bulungi good yeah the source zitambudde bose mukoledde ebbanga kyo omuntu ali waka alizo olunaku olw'enkya abenga ali ready twatandika mu December paka okuva December mubadde mu rehearsals so olw'enkya omuntu asuubira ekisinga yeah kama chana tusobozesa kye tugenda okukola naye nga musuubira ekisinga tanapyo osuubira etya gwe nga Villani banga lwoyimbidde Omuyimbi z'okoze nnyingi ennyo tanapyo ogisuubira kubeera etya olunaku lw'enkya ne experience y'enkya ogisuubira kubeera etya so I know God will bless me sijja gamba nti kino oba kino but I know God will bless me with people gwe gusosedde okola show bwet why Freedom City mu show esookera ddala I think you should dream big always dreaming is free so I decided to dream Freedom City yeah omuntu ajja enkya olunaku lwa Valentine asuubire ki okuva mu Villani ng'omuyimbi ne setup asuubire ekisinga kitya first of all Villani ngenda kuyimba live I'm not doing semi live I'm doing live not semi live yeah ngenda kola live ngenda kubawa ekifaananyi like ngenda bawa like music omutuufu kyemuwulira ku CD kyemugenda n'okuwulira ku stage ekirala bayimbi bangi abawerekeddeko Villani nabo mbasuubire bagenda performing big artists ne ba surprise babayita bata surprise artists ate nga banene nabo bagenda kukola ki bagenda kubeerawo like a lot tugenda banga tuli mu vibe tugenda having a fun era nga olaba setup kya settinga yakimanyi kigenda beera massive kigenda kubeera like fun yeah mujje mu experiencing this it's gonna be massive awo wenyini okuyingira wa settinze sente mmeka ordinary VIP in case omuntu ali wakati anamanya bulungi prices za nkya abenga leero olunaku lw'enkya Valentine's Day tusubireyo omwami omutulaga jakubalaga gwe nalaba mu magazine naye ng'olunaku lw'enkya okuyingira ordinary omutwalo gumu VIP emitwalo 2 table mitwalo 5 table yeah okay yeah sound ekyuma kiriya jeje yampadde stage jeje sounds yeah jeje sound yampadde stage aba screen erinya ndirabidde mu katini yeah so kwegamba obangambe ntya simayina kumanya byebagamba kind of speechless ensonga eriwo emabega kaawo gye tusembyeyo okuwulirako wano enjega ebaddewo ey'abantu okufiira waneeno omuntu ali waka ajje nga kimanyi security yeemalira ddala kyemmanyi security eri gulugulu emalira ddala emala bulungi nnyo omuzadde ebivulu by'abaana abato ebivulu ebyekiro kimanyi babiganamu abaana abato so omuntu ajje na bantu be nga si baana like security kyemmanyi kyenyiza okwogerako security twafunye security emala n'ebisaanyizo byonna okay ogenda kuyimba ennyimba mmeka enkya Villani kumala essaawa namba ku stage 1 hour stage okay luyimba ojjangu ng'omanyi Villani agenda mala essaawa namba ku stage
sigenda kubeerako mbu ate nveeko ngenda kyusiza na ku stage. Sigenda kuvaako ngenda malisa wanamba ku stage. Okay. Kagambo kikoyinza okukulekerayo abantu olunaku lw'enkya lwa Valentine ddala abaagalana nawe nga mwoli kuba kimanya n'ogw'oyagala eyo osomutere naye akagambo ke naaba nga naye akimanya nti Villani amulowoozaako nnyo olunaku lwa Valentine. The only gift gyosobola okuba omwagalwawo right now kumuleeta Shy Valentine concert egenda okubeera ku Freedom City nga 14 okuyingira it's 10,000 omutwalo gumu ordinary VIP emitwalo 2 then table mitwalo 5 bambi mujje mumpagire ba sweetheart mujje mbakuba omuziki mujemba kwena esimayi nakumanya Valentine kwenyini ngenda kutoa oluyimba ate era ngenda naddu performing still olupya baluyita jangu eno ngenda ddu ttako lwenyini ate nalwo ngenda ddu perform. Kati kamiliyoni y'omulekere bugambo ki kubanga show yayise ate ng'ebadde yali Friday empewo n'egiyiwa gw'okyogerako ki ekyo? Bambi kibi nnyo nze nga artist I cannot celebrate nti muyimbi munange yafunye obuzibu. What I can say atekinge bakyogera batya take heart like sigala ng'oli strong oyo musajja w'amaanyi musajja abatandika industry okitegeera kimanyi mugumu kubanga ku bbanga lyamaze mu music alabyeko n'ebisingaawo kyensobola oga mukama amugumye naye nga 24 still tugenda kulunga atuzeeyo ku 24 tokisuubira kubeera wawo wano epozi goli munda tekiyinza kutuuka wuwo munnange things happen naye nze kyemmanyi mukama ajja kunsaasira mukama kuba naye kyamutuuseeko teyakoze ekyo teyakyagadde era teri muyimbi asobola kwagala show ye efune ekizibu ng'ekyo just look at the setup gyadde bakoze teri muntu asobola kwagala kola losses bwezito naye kyetumanyi mukama abeere wamu naye tuli wamu naye era tumusabira abeere mugumu nga 24 still naye tuli naye bayimbi ki besuubira olunaku olw'enkya ng'oggyeko Villani ng'omuntu bwe tutyo mpolampola tulina Fik for Maika tulina Just Teddy B2C nambanya wa Uganda Gravity omutujju tulina Maulana Andre tulina abayimbi bangi nnyo nga bw'okiwulira abaana abato bano abasabula tulina bamukyusa tulina batomdi tulina ba Hitman and Doki tulina kwegamba ani Alphamatic tulina bane bangi Final Fixon bashami buli muyimbi ne ba surprise babeita bata ba surprise artist ate nga banene nabo gye balinga bo mugenda balabira ku stage. Obugambo obusembayo Villani eri omuntu akulaba nga yeteekateekera olunaku olw'enkya lwa Valentine. Kyensobola okugamba ba sweetheart olunaku lw'enkya bamikwano bambi mujje mumpagire mujje bambi bamikwano mujje mumpagire okuyingira omutwalo gumu emitwalo 2 VIP emitwalo 2 ordinary emitwalo gumu table mitwalo 5 mujje mulabe ku talent by then ezi talent empya mujje muzirabeko it's only ku show ya Villani ogenda okulaba abaana batandika nga nabo nga bafunye platform ekola ki bana ba Africa abani kwegamba batondi bani ba Fik for Maika bo bakubadde banene kitegeera so tulina ba Fik for Maika ba Just Teddy tulina Gravity Maulana Andre tulina B2C kwegamba a lot. Omuntu ayinza okwebuuzaamu lwaki Villani wasize okuteeka ku Freedom City ate ku show esookera ddala ate ku lunaku olunene ng'olwa Valentine lwaki totudde competition ziri kumpimpi waneeno nti bayinza okubeera eri abalala oba oli awo? What I know Valentine lunaku lwa kukola nalonda Valentine nga nkimanyi nti lunaku lwa kukola era buli muntu agenda bakola ki ng'ategese it's like kutegeka kivulu ku Christmas tekikkosa ng'omuyimbi anti labayo lunaku buli muntu aba akola ate buli muntu alina abafans be oba okitegeera buli muntu alina abafans be so kyemmanyi mukama ajja kumblessinga n'abange era abafiiringa Villani they will come to Villani ate nalonda Freedom City cause you should dream big always dream big ate otekingangako ku risk so otaking a risk otekingangako ku risk risk mwe muva rich otariskinga tofuna naye nga bambi bamikwano riski tuzireke mujje mumpagire basaba mujje mumpagire bamikwano mujje mumpagire bamikwano mujje mwenna mbalinze mbeesunze just no security
mugenda banga muli very safe, everything chili fine, temusuubira basikako busawo, temusuubira basikako masimu, kwegamba just no muli very safe. Abantu bagamba ofanana Wininwaji era ng'era bwe kiri mu kuyimba ne mu ndabika. Wininwaji ntabeera naku lw'enkya olina okukwatagana ne Nwaji ng'omuntu era. Tulina ba surprise artist bangi. Ayinza okubeera mu abo. Ayinza obeera mu abo. Bwe jangu buzzi osasula omutwalo, osasula ebiri, osirike, olabe kigenda genda mu maaso. Kale, that is Villani.